kyateeseteese naye nga tokiinaako yadde akakwati. Abasajja bwe bajja ne bayitawo poliisi ne bagenda mu kasengere oba ku nnyumba ye, omukyalo ogwo nga bizinesi ye yateekawo kapu basomemu ssente. Abali abasajja abo oba yali ayimiridde omuba babiri simanyi, oli n'asulamu ssente naye n'amugamba nti nyabo fene tuzze ku bizinesi, waliwo ebyawandiikibwa oba waliwo tuzze kwekweka kubanga tugenda kuwamba eggwanga lino. Omwoyo omukuba mu kulowooza kwange yasemberera Rahabu n'ategeera nti bano be Bayisirayiri bali abalina Katonda eyayawula amazzi. N'agamba nti bano genda kubakola ojja kubakola. N'abategeeza nti mugenda kubeera wano naye mugende waggulu kasolyanga ebyawandiikibwa ebisomeddwa. Era n'abakweka naye bayakabakweka kabaka najja n'alisindika abasirikale bajje babakwata kubanga baategeera nti bazze bali mu mukyala. Naye bannange Katonda waggulu abasirikale bwe bajja babagamba nti nze sigala kubasajja sigenda bimugera bagenzi naye bamuyita ekindi n'ekindi mujja kubakwata. Nga abasirikale bagenda babateekindi omukyalo yali akozesa abasajja bano okusobola n'addira oba yabafulumya atya naye baggalanga ekibuga kino olw'eggulu babula ku makya ebimotoka ebireegerera nakino ebiyingira akati olw'eggulu ne baggala geeti ate ng'ebisenge ebiwanvu nga bwolaba wano tosobola kulinnya kuyingirayo. Naye olwokuba nti nno kino kyali mu byawandiikibwa era kirina okubeerawo, baafuluma ne beekweka omukyalo ono gye bagamba beekweke. Bano abasirikale bwe bakomawo ogamba kabaka nti tetubafunye, bali ate ne batuuka ewa Joshua eyali yabasindika kujja okubega, ne bamutegeeza nti Mukama amaze okukuwa ekibuga kubanga eyatukwese agenda tukolera engeri etujja okuwanga ekibuga kino. Engeri yali nti nno Rahabu yabasaba yakola nga bwekola endagaano Mukama oba n'omuntu yenna nti singa ngamba bwe ne batabakwata nze ne famire yange namukuuma temutute. Abasajja ba Katonda bamugamba nti Rahabu singa bw'obyogere nti tujja oba nti tugenda kuyita bwetu tugenda twabwetu kale tukoze endagaano naawe tugenda okuwonya ne famire tukuyabalika. Kiseera kyatuuka mu nnaku ezisaali z'ewala abasinga obudde mumanyi Abayisirayiri bwe baalumba Jeriko ne beetooloola ekibuga emirundi 7. Bannange ng'otudde wootudde oyinza okukiriza nti bwe nneetooloola emirundi 7 ekinene kyebazimba ekyamanyi kijja kugwa. Bakkiriza Katonda Abayisirayiri beetooloola ekibuga nga bwe baategeezebwa. Kibuga kyagwa naye amaanyi ga Katonda era njagala okubategeeza nti yakiwa ffenna tewali amanyi nkola ya Katonda yeewuunyisa. Ayinza okubakoza ebintu mu bulamu bwo naye ng'ate tobirabye obimanyi kubanga obudde bwabyo tobitegeera bwe bijja. Ate osobola okusaba naye nga ky'osaba kiringa nga bw'okonkona ku luggi oluggi olugala tekugenda kukola naye ng'olongera n'osaba. Kale kakati Katonda kye yakola eringe fensi yonna emaze okugwa akasayika mukyalo ono Rahabu enjuuyi weeri eyagwa. Era baali bamutegeezezza nti kati ffe tunajja ojja kuteeka obumyufu mu ddirisa wetujja okukkira ate ffe we tunajja tujja kumanya nti enjuuyi kale tujja tukulule. Bannange Katonda w'amaanyi, Katonda akola mu ngeri gy'otosuubira. Rahabu ng'alimunyumba akuŋŋaanyiza we bakotya abaana abooluganda bonna. Abayisirayiri bayingira abadde abantu bajja ne banona omukyalo ono ne famire ye nga bwe bakola endagaano nti bw'otwabyogere tujja kukima
ne famire yo okwala. Naye kyenkudde njogera ku mukyalo ono olwaleero, omukyalo ono ancestor kale jjajja ŋŋambe ntya Yesu ali mu layini n'omukyalo ono eyalina bizinesi gye mbabuulidde oba gye muwulidde basoma. Kale okuyiga okwaleero mulimu ekintu ekigamba ojja nga bw'oli ye Katonda akukolako nga bw'oli, kubanga Katonda enkola ye tukimanyi. Omukyalo ono yafuna omukisa n'atwalibwa eri, laba Katonda bw'amuyiwako amafuta omulangira ava mu olulyo olw'empologoma ya Yuda n'amuwasa. Bamuyita Saamuno, simanyi mubineeku oba Saamuno naye si Solomoni naye Saamuno. N'agenda n'awasa omukyalo. Laba ekisa kya Katonda ne bazaala Bowazi. Bowazi naye n'agenda omukyala obamuyita Luusi, mumanyi obulungi Luusi. Naye olwakati nebyawandiika mu Bayibuli byogera ku mukyalo ono Luusi bulungi nnyo. Ndabira ddala ng'omukulu Katonda gwe yakola abakyala bali wano nga Luusi agamba nnyazaala we ebigambo. Nnyazaala we tayagala kugenda na Luusi. Luusi ye amwezibeko amugamba nti nze kugenda naawe. Gy'ogenda gye naagenda. Abantu banaabera bantu bange. Katonda banaabera Katonda wange. Katonda n'awaluusi omukisa n'agenda n'azaala mu Bowazi omwana w'omukyala gwe twogerako akakati. Laba omusajja oyo ng'azaala Obeedi n'agenda n'azaala Jese, ate Jese n'azaala kabaka Dawudi. Sitole ya King David mwenda mugimanyi. Era obulyo bwa kabaka Dawudi mu bufunze mu Luzungu luyitibwa the Lion of Judah. Ebika byali 12 naye ne muvamu ekika ekyo ekya the Lion of Judah ekyali Mukama ateeseteese ekigenda okuyitamu Yesu Kristo Mukama waffe. Togamba kiki kye tuyiga ku mukyalo ono mu bintu byemuwulidde byebabyogeraku? Tuyiga nti omukyala yalina okukkiriza abantu abatamanyi Buganda they had faith. Omukyala yalina okuzzaamu amaanyi bakadde be baganda be ng'akkiriza Katonda gwe yagamba Abayisirayiri owamwe Katonda waggulu ennyo, ate Katonda wange ne ku nsi ne wansi eri ye Katonda owaddala ow'amazima. Kakati yalimu okubeera n'essuubi. Bw'oba olina by'oliko naye oba osuubira nti ebintu ebyo mu myaka bwe biti n'abandikaze, oba osuubira nti gundi yansuubiza kino ajja kukimba. Bamusuubiza era batoona ne famire ye. Ekirala ekirimu nti bw'obeera n'okukkiriza bingi nnyo ebisobola okubeera n'okubululu nga tomanyi Mukama, kubanga faith yo ekuwonya obulwadde, faith yo ekujja mu kizibu, kukkiriza kwokka kwe kutwala gy'ogenda. Kale abooluganda twebaza nnyo Katonda nti mu kukkiriza okw'amaanyi tulina ebyokulabira ebintu bino byali mu myaka gyadda nnyo. Kale tegeeza abaana sisita wa Jesus ne Jesus nkubikkirira oba tugenda mu ssatu, naye nga tukyaliraba ku nsi muno bangi nnyo abatambudde olugendo olufaanana n'olw'omukazi oyo. Ate mwolabe abakyala bazze mu layini w'omukyalo ono. Ye ng'omukyalo ono teyamanyi era ndowooza yabuuza Sawulo yamuwasakima obulunamulabira nze nga bw'omanyi eri gwe nava bizinesi yange nze era nze kumuwasa omulangira omulamba, kubanga bagamba nti yamuwasa yali akwira nga bwoga nti liida w'ekika ye yali liida wa the Lion of Judah, Uganda empologoma ya Yuda, naye yalaba mu mukazi oyo
ate n'omukyala naye ayinza okulaba nti kale genda n'enjira negemboozo yanaatambuza olugendo n'embeera n'olugendo lwakumukulu. Kakati olunaku lw'abakyala bannanga abakyala abaliwo osobola okuba nga omusimuma, osobola okubeera nga obaomwana wansi, osobola okubeera nga bintu bingi nnyo ebigenze mu bulamu balaba nga nsoma abaana balwadde, tulina abaana ffe abamu abalwadde nga tebasobola kukola. Abantu ne bakula ne bakubeera mu nnyumba nga bajyawo n'osaba Mukama n'osiiba n'osaba ng'okonkona mu kisenge oluggi olutagenda kubakwata kumanya ebintu bya Katonda. Atugamba olwaleero bwekkiriza bukkiriza. Olugendo lulina fulaani, buli muntu ali wano kuffe alina rwo gy'olina okutambuza mu bulamu bwo ng'ate Katonda yeetukuwa. So si era nze kakati kyennalaba sikyaddawo okwogera ku muntu nti ayitino akola kino. Omukazi oli buli weyayitanga nga bamugera mu maka ga kitaawe oyo Rahaba ye yali akola ziri ssente okujja okulabirira famire, era nga bw'atazireeta n'amala yeetwalo bakukuba kitaawe amukuba n'amugamba kati laba wakati wali ssente. Naye laba eyo gye yali akola gye yasangira ffefe eya Katonda gy'atasuubidde nako gy'atamuwoza nako. Kaakati nze saabe yanywedde lwedda nebadde amaze okwogera ebinyanya nze bwe nanoonya omulimu gwajjanga wa kkanisa, kola mu kkanisa, naye nga ekkanisa ndaba ebintu bingi, ndabye abantu bangi lwedda olunaku olumu naye kangabuli yebaza ogamba lwedda bigamba ng'ate nze ndimusabira amakozi. Kati nze bwe ndaba nga kyetagisa lwedda nsobola omugamba nti waliwo ate okujja wona akulabe gyebiri ebyanyene byendagamu. Omulimu ogwo ndabirira ebizimbe by'ekkanisa n'esentezaamu. Oteeka okubeera omuntu omwesigo, abantu ne bakuwa obuvunanyizibwa okulabirira ensimbi zaabwe, bw'osasula bino bw'osasula bino. Bannange nange ebiwano siga nti mpulidde kulaba okujja kuba okugira byange. Olwo lwe lugendo lw'ennebaza Katonda zonna liva e Uganda. Saamanya nti ngenda kukola mu kkanisa, saamanya nti n'emisomo gy'ensomye gijja kutwala eyo. Kale obutamala nnyo bw'ensogera nti mugendo gw'edde muvudde wano nga mufuddemu ekyokuyiga, kubanga Mukama ekyo kyekigambo kyeyateeseteese kyetulina okuwulira ku lunaku lw'abakyala nti waliwo abakyala abayise mu lugendo yeerera abakazi abalina ng'alina anfumba aleza abaana nekwata kakati omwana n'omuntu n'atamusaasira nakasaliko mukono omwana ate bwe bamuzaala mulenga bangi abakyala tebamanyi nabangi nabazaala kubana. Kale kwega n'otunuulira ensi negwemumunya olwo abaana abeeweredde fiizi mu nsimu nga bannyaabwe baafa bato, oba nga bannyaabwe gye baliri nga balina obuzibu tebasobola kubayamba ng'abaami bazibadde. Kale twebazizza nnyo Mukama ebigambo byatuwadde, katusabe mubeere nga mulifuye bulungi olunaku lw'abakyala obulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama ow'ekisa twebazibwa ebigambo bulungi, ebigambo bitono nnyo naye gwe Mukama gwe obubaka obuba omaze okutuusa ku bantu bano, era bamaze okumanya kiki enkola y'okutetegeerekeka gwe Katonda ayinza byonna atutuusizza wano, era otuusa tutambuze mu mwaka omulala olunaku lw'abakyala olukuŋŋaanyirizi nga bwe tuzi wano olwaleero nga tetulina mazima tonna nga tutuuseeko. Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.